Ekivulu kya ggwanga mujje kyayongezeddwayo ngenda bambi kutuusaako maasawo ate ye Precious Remy anti mujja we amutabukidde wali ng'akubye essimu mukwano ebya Pastor Bujingo wamu ne Susan Makula anti Maziga Mujja n'ebisingako awo Bebe Cool byonna ngenda bambi kutuusaako maasawo naye nga sinnakwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy Yogi tiddaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tuna kusubscribinga mukwano beera nga subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bwire tutekayo mukwano gwasuka ugifuna naye nga sirabidde Hajat Kaloddo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bitera nga gwe nayagala okulangira akalanga ko konna beera nga otukonako ku namba esimu wasaawo ate tugenda bba nga tukuyamba mwattu nga sikuresizayo anti ekivulu kyasaziddwamu olunaku lw'eggulu nga kigenda kubeerayo nga 24 omwezi guno mwennyini naye kye bakola Gravity omutujjo anti yavuddeyo n'alabika okuba ng'aseka era ng'agamba nti Mukama Katonda Jose Chameleon amusasudde era abantu bangi bavudde ne bamucriticizinga ne bagamba kyakoze ate si kirungi mbu mulogo tasobola kwagaliza munne bw'atyo lwansonga okutegeka concert ng'eyo ennene bw'eti ate nga omuyimbi w'amaanyi ebintu ne bitandinga out nga si birungi mukwano obeera ate tewandikoze ki wandibaye tosikerera muno lwansonga tomanya nti oba enkya obadde naawe kisobola okutuukako byebyo nno naye nga essaawa yonna mukirindirire nga 24 kigenda bakitukuta butukose ate ye Susan Makula ne Bujingo mukwano wino omupya avudde yantijjukira bana babiri mbu bayawukana era nga essaawa yonna Maziga Mujja era mbu Teddy Bujingo ayinza okudda makage era ngenda bankutuusako emboozi eno nga musajja mukulu wabyogedde ate ngenda kumala nkwongereyo naye nga kyonna ekituufu ate ojja kuba nga wano okifuna kasika nkutuuseko emboozi eno ate nkomyewo genda maaso olutalo luvaawa togamba lutalo obuzibu buvaawa Bujingo okwawukana ne Teddy notuuka okwerangira ebyo byonna buvaawa soko mbulire gwe komanyika akatinitini nze nawulira beerangira mbono yali agala kubba bintu ne bagenda mu kooti saabitegeera nnyo kyovula banjagala obeere ng'otulungamya ku nsonga eyo ebbanga linamanyi ne Pastor Bujingo yampa ebirungi bingi ebbanga linamanyi ne Susan yampa ebirungi bingi bwate bu Susan yakugobya awuliriza bwebbanga linamalayo n'okukola puroguramu ya fast nagenda sigimanyi nagenda simanyi kukola ku radio Susan yakola ki yeyanjigiza okukola ku radio Bujingo yampa omukisa byebyo nno ate ye Precious Remy anti fani we omulungi akubye essimu munange wadde asiyanga yafa naye mukwano ate ebijjukizi bye bikyakola ki bikyaliwo era ng'omuntu omu akubye essimu mukwano bino saana kubanga obyewuliriddeko lwansonga kansooka mbikutuuseeko ate mmale nkomewo sagala ogambe nti nsala omugambo kubanga wanooka ku Wonderboy Yogi ate ogenda okubanga ofunira ddala ekituufu ate kankutuseko mwana muwala Precious Remy nga bamukubidde akasimu ate mmale nkongereyo. Yes, hello. Yes, good morning, my dear. How are you? I'm fine. How are you, Precious Remy? I am okay. Yes. How are you, Tracy? I'm doing well, thank you. Yes. Oh no, Sister Asia Irene. Oh my God, Irene, you called! Thank you so much. I swear I noticed. By the time what was this that was in the my darling. Oh my God. How are you? Bakuvuma muno omanyolo zungu ina accent. But Jerere ate y'omukulu Bobi Wine sorry Bebe Cool anti yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Chameleon jjukira bambi bonna babaddewo ekintu kino nga bakitegeka era ye nga muyimbi munne mukwano gwe muganda we kyamulumye nnyo okubanga kino ekivulu kikoze ki ate mukwano nga enkuba yakisazizzaamu naye ate ye Brian White gyali mukwano awanda muliro era ng'abantu baneno abatabukidde okuli n'abalala besitagenda kumenya mannya naye nga ngenda bambi kutuusako emboozi ya Brian White mukwano awanda muliro ku muliro kambi kutuuseeko ate mmale nkomewo n'amawulire gaffe nakuwulidde dda kubanga nange nina amatu ku ground n'ebyo ogenda mba presenter ogenda obatiisa you are nobody okusemberera Jenosali Musale tekikufuula Sale nkusaba nga nenna bugisimu fungize weesonyiwe erinnya Brian White lijje mu kamwa
nze Brian nakimanya nti omuntu azaalibwa omulungi ogwo era agenda mu ttaka omulungi naye nga sirina musango Katonda yankuuma akyankuuma. I'm sorry to come like this. Naye be bano abantu abasabotagingira eggwanga ddala okuba oyimiriddeko ne muzeeyi Sale weekubidde naye ekifaananyi olowooza ogenda kutiisa nze sirina kukakibwa kukoleragana na muntu yenna kubanga teri yantuma kukola bye nkola teriyo. Kati ekyo eky'abamafiya saagala oyo atumalire nnyo na budde ye njagadde muyiseewo muteeke waateekeddwa okujja. Tonninaako yadde buyinza. Tolaba nti abantu abo oyimirira nabo naye tonsinga kumanya ate tetunsinga maanyi. Bamu ebyo byogenda otawaanya abantu mu studio simanya fe ba State House batakolaganyidde nawe State House eriwo. Banange muleke eggwanga kulifuula katale muleke gwanga kulifuula kidukyo kinabiro muleka naawe ate ye omukyala namugazaamu tukwagaliza amazaalibwa amalungi okuvaana ku Wanda Boy Yojje era nga akwagaliza amazaalibwa go bamuyita Mariam Wabobe wali eri ku TikTok era nga kugamba nti akwagala nnyo era nga kugamba nti happy birthday. Ate ye Shakinatsi mukwano naawe sister wo omulungi akwagaliza amazaalibwa amalungi era nga wano ku Wanda Boy Yojje tukugamba nti happy birthday mukwano tubagaliza birungi byerere naye nga I sign out.